kulikayo nvuddeyo akatuuka oba wa munsi ki banange obonyabonyeza kankumenyere natandikira Dubai nengwa German Frankfurt nengwa Norway Oslo nengenda Denmark nengenda Poland nengenda Italy ne meet barefio ono ogwenze kukolayo nyina emirimu gyange si buli kimu nti twagala abantu bakimanye. People are good at ruining good things. Omuko badde batambula otabadde mu ggwanga obadde ku neti nga oli sankuli ina surprise je wakolaawo omwana yakola atya omwana yakabya maama we namuwezera egundi ena abaana babiri abakabya maama by the way badde nyina okay abantu bagamba bintu bino bipango kyopanga bipanga banango so panga ekintu for 10 years you cannot mwandibadde mwangu amudda ebintu mbikola lwakuba ekintu ebimwe bwe kitaba kuggwe mu nsi tomanya nti gyebiri naye njasooka okwetondera abana Uganda for that show buli omu kale nga bwe yakitwala. I myself am not sorry kubanga tuyigiramu ebyo ebintu. They are good stepmothers abatabadde celebrated. So kati abasinga yebalabye this stepmother abaana bayigiddemu ne bagamba I don't wish to be like that girl. So tukyayongera bikola. It will not stop here. Ngina kwongera okuwa abantu stories nga bwe nzisanze. That is reality. Embeera nga bwe ngisanze bwe ngendo gibawanga. I'm not stopping here. Nga bwe nze nkikola for 10 years, I will continue doing it. But I'm sorry abakabiraba. Abakipasivinze obulala. Embeera no yajje ekyo mwalo nakutandika tewa bagamba okusinza kuitambula bagamba yakuwa sente gweza kutwala. Omwana yampa sente. She paid me. Nga balala bonna we bajja nti Shifah how are you? Njaga surprising mwagara wange. Teyambuulira nti tugenda kola revenge. Yangamba she wants to appreciate her stepmom. Nangamba ebirabo ngenda bikusanza mbyetegekedde. So nga bulijjo nga bwe tuzze naye by the way bola baba singa okuyomba. Those are the people who have not been following. But the people who have been following me bachimanyi bulungi nnyo nti embeera yeeyo bwetyo. Like they are not even surprised. Chovola ngambye I'm sorry kwaba bakalaba. But in reality ebyo bintu gye biri mu nsi bigendera ddala maaso. Abantu bayisa ddala batyo ba stepmothers baabwe abantu bakola ddala abantu ebintu ebiri evil. But omuwala yantandika nga abalala bonna saamanya nti ali mu kunkozesa kola revenge. And if you the problem is abayomba they watch clips as a 1 minute on TikTok. But if you watch the whole story on my YouTube channel yawe unisomwagara or surprise your loved one nolaba the whole story we yatandika nange namaliriza ndi mu kuyomba n'omuwala. That's why she didn't even pay me my balance. Namaliza mugamba you're so evil. Namaliriza munyigide. That's why yanyiga n'atansasula na sente zange zasigalayo. Era natuula ne ngamba omukadde tebamuwadde birabo nakwata akasente kange mu nsawo nenkawo omukadde nze ke nalinze nako. And I even apologized to the lady. Naye tosobola buli muntu mutegeeza akitegeera ekintu nga bwe kibobanga bwe balina okitegeera. But I was also sad. I felt bad. Naye nabuuzera mukadde after the show of camera ne mugamba kino ekintu kiri wasi sigenda kiteekayo. Mukadde n'agamba kiteekeyo ensi ennyambe enziruukirire. Abantu bataabirabe tebajja manya what I've been going through.